Mbalamusiza nnyo mwenna mikwano gyaffe abalungi, twagala okwebaza Katonda nate kaseera kaffe kano akanyuvu, akaseera kaffe kano akamuwanguzi tawanika, era nga kasita otegeera nti essaawa ziweze 6 ekyo otegeera butegeezi nti programu yo enganzi muwanguzi tawanika abamaze okubanga atuuse, era nga Prosper Junior School Day and Boarding be batuusaako programu yaffe eno muwanguzi tawanika, basangibwawo enansana ku Nabo kuchenabweru awo okuliraana ekisaawe, era nga batukozemu omulimu ogw'ettendo, era nga twebaza omwoyo omutukuvu oyo mukwano, omwoyo omutukuvu oyo atulungamiza mu programu eno omwaka guno tugenda gukuba oluku mu mutwe, naye omwoyo omutukuvu abadde mwesigwa n'atuyigira nga abawanguzi aba buli kanaku munnange, naye nga tetweyongera okuyiga, ne tweyongera okufuna, ne tweyongera okubikkulirwa, ababadde bali ku kisenge, ababadde mu bunnya n'osobola okuddamu essuubi n'ovaayo naawe n'ogamba nange nkyasobola okuwangula, ate naawe abaatuuse waggulu gy'otuuse naawe n'okiwulira ng'ogamba weewaawo nange wano ntuuseewo, naye ate era nkyayagala okweyongerayo mu maaso. Mu programu yaffe eno nno muwanguzi tawanika bwetyo bwe tutambula programu ey'obujulizi, era nga teweerabira nti sitaani ye twamuwangula, era nga tugenda muwangula n'ekigambo ky'obujulizi, ate era n'omusaayi gw'Omwana gw'Endiga. Olwo nno munnange mu kubikkulirwa 12:11, era nga nange nzikiriza nti omwaka guno nga tegunnaggwako, Katonda wange oyo akoledde abalala naawe agenda kukolera, era nga kwe kusaba kwange ateeka obujulizi ku lulimi lwo, naawe ofuuka obujulizi mukwano, kubanga ekyo Kristo kye yajja otukolera, otukyusa okutujja mu bulamu obuzito, okutuyingiza mu bulamu ate era obw'obuwanguzi, okutujja mu bulamu obw'amaziga, okuwummuza obulamu bwaffe. Kyava agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitowereddwa, nange n'abawummuza. Juliet Jjuuko jjejje, olw'ekisa kya Katonda nze nkyatudde emabega w'omuzira guno, era nga tukyatambuza tukyagenda maaso n'olunaku luno olwaleero, era wenjogerera omuwanguzi waffe wuuno yatudde dda ntende, era watali kutwala kadde konna. Njagala tumwanirize n'essanyu n'akaluulu kaffe, atubuuzeeko, atubulire gy'asinziridde, okubanga tuli wamu naye olwo tunaagenda maaso Katonda waffe nga bw'ali omulamu. Maama munnange tusanyusa okukulaba. Kale Musumba, weebale kutuuka olwaleero, weebale kunnyaniriza. Amannya gaffe ne gy'osinziridde okubanga tuli wamu naawe wano. Amannya gange nze Ndagire Margaret Tazuba. Erya Tazuba lyenyongerwako oluvannyuma nga Mukama Katonda amaze okumba enduggulako mwana munnange. Kale erinnya eryo naliweebwa oluvannyuma lw'okubeera nti Mukama ngasseeko munnange ne tufuuka omuntu omu. Ndi mukyala mufumbo, ndi mukyala muweereza, era nga nsinziridde ennyabo, nga nsinziridde okuva enateete Kirinyabigo. Ennyabo. Nsanyusa okulabira ddala mukyala Ndagire. Musumba. Mukyala Ndagire, wangi Musumba, olutuviire ku ntono. Musumba, bikasooka okwebasa Mukama olw'akaseera akampeereddwa. Obutuufu nze njeeyitidde golden chance obulamu bwange, kubanga Mukama ankoze obulungi, ate Mukama ayogera n'atuukiriza. Mu butuufu kansooke nsikeyo kano katono emabega nti nali muto, nayagalanga nnyo okulaba pulogulaamu ya okuwuliriza leediyo ey'abaana abato eseza omuto, naye mu butamanya bwange nagendanga ne neebuuza abaana abo abaakondakondanga obugatto bannange mu butamanya nga mmanyi bali mu leediyo mwe bakola ki, mwe batambulira. Kakati nze nva ku byogerwa, naye buno obugatto buno ne bye boogera ne bakuba obugalo, nga nze ngenda nenjiringiza bwe nti nenjekkaanya neŋŋamba kati ate bwe yagambanga nti bayi n'atandika okuba ne bakuba engatto nga bagenda, neŋŋambira ddala maama bayita wambalabi, naye banaye Mukama Katonda ndowooza yabanya bambi mu bbanga litali ddene nnyo emabega tujja kutuukayo eyo, neŋŋendako Mukama nampa omwaganya wansi w'obuweereza obumu, nentukako ku leediyo nendaba kati guno gubadde gwakubiri. Ndi musanyufu nnyo Musumba, neyanziza okunkyaza nenebaza ne Mukama Katonda olw'ekisa kye mukwano. Baba bangi naye omwoyo wa Mukama atunokolera yaabo, weewaawo abanaatuwa omukisa, nga yabaseetinga nga yabategeka. Kale katugende mu maaso n'obujulizi bwaffe. Weewaawo. Amannya ngeera Ndagire Margaret Tazuba. Nze mu kutandika kwange okubeera nga ntegeera ebintu ebimu nzijukira nti n'okutandika nzijukira ebintu ebyantuukako mu upper class, ebiseera bye baali bagiyita upper class oba kati ye top class.
kubanga waliwo akantu kesseerabira Musumba nti waliwo omwana munnange gwe twasomanga naye naye omwana nga mubbi wagenda okutegeera nga mu famire ya mama ne taata gye wavangira. Yes, ng'ani mu famire eya mama ne taata bonna gye bali balamu. Mama gyali mukyala Namubiru Teddy ne taata gyali Fred Sebatta. Kale nebaza Katonda abankuumidde era mmanyi nti maama ye wali wonna ateekeddwa okuba nga awulira n'abalala bonna bawulira. Naye Musumba kyembaddeko nti mu top class nina kyenzijukirayo nendaba omwana bw'asobola okutandika nga atendekebwa mpola mpola nga sitaani asetinze amagenda g'okubeera ng'asaanyawo obulamu bw'omwana wadde muto. Yangattako obulamu bw'omwana oyo n'abeera nnyo mukwano gwange naye ng'omwana mubbi. Naye ekintu kye siryerabira mu kibiina ekyo kye twayitanga upper class nti omwana oyo mu kubba olunaku lumu yagenda twatuikanga essomero twasomerangamu twalimalanga na busa nga tuyina eddinisa kwe tuteeka ebyokulya byaffe kati ebiseera bye batutungiranga bino ebiveera byepanyita by'amata omuzadde n'afissa akadde n'agenda ng'akiyisaamu wuzi kati n'akolamu akasawe n'ateekako n'emikonda kakati omwana gy'aweeka bw'anaaba muwogo n'amutwalira omu ogunaaba mu mmonde n'agutwalira omu kati abaana bambi ndowooza bali abakulu batyanga okutambula n'ensawo eyo ne bagiwa ono omuto kati nga balina mukyekingako mu biseera bya break time nga batugambye tuweweemu kakati olwo ne balyoka bamunoonya ate abawa amawolu ge bamuteresezza kati munnanga asingana n'akatuuka naŋŋamba batulondesalondesa tusobole okukirininga kompawundi y'essomero. Naŋŋamba Ndagire naleesa akatogo nze maama Musumba saasoma obwongo bwonna nga bundowoolesa katogo nga manyi ddala munnange yaleesa eki yaleesa akatogo naye bwe tumaliriza kasita musomesa yatugamba nti tufuluma break time omwana yadduka naŋŋamba ngoberera nange nengoberera ne tulya akatogo naye ng'omukono gwaffe mu buto bwaffe ekiveera kiri baali bakitunga ng'abaana bangi naye ng'emikono gyaffe gibuliramu paka muno osobole okusikayo akatogo kemwaleese bansanga mmaze okulya kumbe simanyi nti n'ebintu byenva okubba byendiva okulya bibadde bibbe nga nze naasimbye nti emikono mpulira omukuto mwebere munnanga amaliriza ngenda okulaba ng'abaana bayingiddewo ne bagamba bannange bwe bano abaana abatubbidde emmere yaffe ngenda okugamba munnange nti yabimpadde nga naye ndeegaana nadduka ewa mukulu wange nsobole okwetaasa kumba abaana bagenza okundoopewa omusomesa bulijjo ekyesikolanga wadde akadde kavuga nga batulaga nti break time eweddeko nze nasigalayo tusa omusomesa lwe yangoba kifuba nenzirayo nasanga omusomesa embooko yagirina n'atubuuza bulungi abituwadde ŋŋamba munnange naye agamba nze embooko nezitulya naye nga omanyi bwona okuba omuntu omukufu nze olwamaliriza okukaaba natwala tulo ngenda okuzuukuka nga tugenda tuyimba obuyimba tudde ewaka neŋŋamba ekintu ekyo kyanyingiramu Musumba awo nze nange we natandikira ne mmanya nti omuntu asobola okulya ku bitali bibye mu myaka egifaanagana bwe gye tujja nkugamba egya top class nembeera nga naawaka nsobola okwembasula mu kintu ekimu oba kiri awo nayagalanga nnyo ebinyeebwa bya mukadde omukyala baba bitadde awo tekiŋŋaana kuteeka mu lugoye nange nembaaka mu toyireeti eyo oba mu toyireeti oba emabega toyireeti nembirya naye olunaku lumu ngenda nembibba era nga bulijjo bwe nakolanga yali ayeera bulujja agenda okunsisinkana nziruka kumbe ebinyeebwa nabyo bigenda bigwa bye natadde mu nsawo bigenda bingoberera kyava akyuka bw'ati ate ebiseera byali bibi maama nti ne ssente ekiseera ekyo mukwano tebyali birungi agenda okulaba ebiwandagala nampita nti Ndagire kiki ekyo kati olw'okuba ne mukamwa nali napakidde mu mikono napakidde kugamba nagenda nesibiridde entanda y'amaanyi nga kaseera ke naamalayo kagenda kungasa agenda okutuna bw'ati okungira mukamwa nga binyeebwa yankwata nankuba naye ekyamunkubisa kiki omwana tamanyi nnaku kwegamba embeera yateresa akantu kanagenda asekula mpompola asobole okutubeezaawo ebiro ebyo kubanga nemuzeeyi waffe omusajja ekiseera ekyo yali taliiwo naye ng'ate omwana puroguramu yenva naye agirinnyeemu kale yankuba naye ng'ayagala kungunjula naye ng'era bwentyo bwengenda obuntu obwo bw'okwemasulasula buno osanga awo sente za mukadde oyagala ozitwale olulala nze nazimuggyako na bujja nga ndaba bannange balina ensawo ku ssomero naye nze sikola ki nze nga sirina naye ngamba nti ate wali nze ndaba waatereka nagenda nze nenegirako nengenda ku dduuka neneegulira ensawo wabula bwambuuza nti ensawo munnange ensawo wagijjeewo nze namutebeza bulungi omuntu bw'agimpadde naye nga ku ssente ze kwe nakoze eki natudde maama nentambulira mu bulamu obufaanagana bwe butyo mbeera ey'okukwatamu naye nga tosobola kumanya nti oba omwana onaakola ki yeekwatakwate ati kyeneebalize nnyo Musumba nti nakulira mu famire
ya maama ne taata batuzaala abaana baali bana twali bataano munafu omu n'asooka n'atuvaako kati ne tusigala abaana bana kati mu mbeera efaanagana bwetyo bwe tusigala abana ne munnaffe yali asembayo naye n'akola ki n'atuvaako tusigala abaana basatu kakati bwe tubeera bwe tutyo tulire mu famire of course mama wange yafumbirwa mu famire nga tange yazaalako abaana ebweru era bamala okuyingira mu maka abaana baaba muwa n'atandika okubeera n'abaana Musumba tebitera kuba byangu omwana oluusi kiva nga mukama akuyambye nnyo omwana okutegeera nti byamubeereddewo byalinga bingi bwe babaze eno bwe babaze wa maama bigambo bingi ate n'abaana nga tebakiririzaamu nga bagamba balabirwako basi yatuzaala naye ng'alaba afuba okukola kubanga aze mu bulamu bwange sijja kugamba nti siyinza yesu oli ayinza okugamba nti tasobola kuwaayo mukadde we naye si bwe kiri mukwamu mu mbeera efaanagana bwetyo maama wange yakubanga nnyo okola kyasobola okuzza abaana bano naye era kyatuuka ekiseera nekirema olugwe naawe ojja okula nange nzija nkula kati awo ntegeera kati tutambulira mu bulamu obufaanagana bwe butyo tukuze bwe tusoma naye nze nga simanyi nti waliyo mu nsi n'ebintu ebisoomooza obulamu bw'omuntu naye nga nze natandika okulaba nga obulamu obwange bulinga obufu naye nga sikitegeera kati nga ndowooza oba ffenna bwetutu bwe tuli nga nina byensiŋŋaana ng'omwana naye nga n'abazadde bange sisobola kolaki bibagamba soma nafunanga ebirooto ebijja nebinyuba ebintu nebinkwata muno mu bulago nga neebase nebinyigiriza naye saalinako magezi gagamba mukadde nti owange maama nina ebintu ebikola ki ebinyigiriza oba oliawo munnange yandyebuuziza ku bakulu banne oba oliawo twandifunye okuyambibwa wadde yali tannabakulokoka oba era twandisigadde kyekimu kubanga ne beyandyebuuzizaako nga tebabitegeera byandisusse okukola ki olwo bikutandika ku myaka emeka ebyo bikutuga ebyaka egyo natandika okutegeera ndowooza mu myaka nga 10 okutegeerera ddala obulungi nti waliwo ekiri ku bulamu bwange naye nabeeranga ndwala Musumba nalwala omutwe guno nga gubeera gunnuma kuba nzijukira n'ekyomusanvu kyali kinnemye okumalako ng'omutwe gubeera gunnuma mbeera n'ebintu gumbula kati mu mbeera efaanagana bwetyo tutambula naye ng'omukadde mugamba ne mugamba omutwe mugambako kyamutwe nti omutwe gubeera gunnuma bambi mukazi watu nantwala mu ddwaliro omutwe omwana gumuluma bune bwe bakebera oluusi tebalabye kiki musujja tebaguvumbudde oluusi tugenzeyo musujja naye natuuka ekiseera Musumba famire yaffe ng'abaana bwe tuzaalibwa ewaffe teweegomba kujjayo bato bange nga mama wange abeeranga oba ate kati ye musawo nti kikiri gundi ddwaliro nti abantu balwalirayo bitanda ajjanja basooka bw'abanga awona ow'okubiri ne bumukwata bw'abanga awona ow'okusatu naye ze bambi lwakuba nti omuzadde tawanika ku mwana naye ndowooza yatuuka ekiseera n'agamba singa bana baana nabo nasanga basange yandituuse ekiseera naye n'awulira nga mu butuufu awulira oba kyawaniridde awulira ng'atende wali naye olw'okuba ye kazaala bambi yabeerangawo najjanjaba ne buddamu ne bubaluma najjanjaba ne buddamu ne bubaluma gwe kyekirooto nga kikujjira ebyo ebirooto ntambula nabyo naye si byogera jjukira nabyesigaliza ekyo ekirooto nafunanga omuntu nga yabeeranga nga bwolabola mu mutwe ali mu miti gya muwogo kati mu miti gya muwogo naye ng'akombaaga amazzi agabeera ku gundi naye nga teyeeraga bulungi nti muntu kati oluusi nga ndaba bulabu kintu bwe kiti naye era ekyo ekintu bwe kyajjanga nga nteeka okulwala nga ndoota nze bansimidde ekinnya bwe kiti naye ng'ekinnya kinene kiwanvu nga njagala okibuuka nzira eri naye ng'oluusi nnemererwa oluusi nempawamuka kati kugatta n'ekyo kye nalootanga ng'omuntu ankutte mu bulago anyigiriza naye nga netuuka ekiseera nga n'okwebaka mpulira nze sikyabisanyukiramu kubanga ntya embeera gye ngenda okusinkana nga neebase nejjukira nze mwana ateeyabizzaako muntu asobole okukola ki okunyamba maama nga tosobola kimugamba nti maama kino kyenkola munange saabimugamba ko mukyala Margaret mu dakiika zaffe entono MCF Radio emmere y'omwoyo gwo obwakabaka bwa Katonda buli lwa 6 ssaawa 2 paka 4 ekiro ku 97 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo essanyu ly'abato eno ye program essanyu ly'abato buli lwa Sunday okuva ssaawa 8 paka ssaawa 10 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo
Bannabusiro ne bannayuganda mwenna kambanjulira essomero Midland Parents Academy Kawoto Kajansi ng'otunudde ku kisaawe kya kitende kya Kyovu Uganda Primary ng'essomero lino lya secondary ly'abawala n'abalenzi erizze okubakakasa nti akeezimbira tekaba kato okukwata akasanko ogenda osooba. Midland Parents Academy Kawoto Kajansi lisomesa abayizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Lisomesa amasomo ga arts ne sciences eri abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru ng'ensomesa yabwe ekakasa nti sekirevu tekyenyeenya laba kyenyeenya nga kirya. Abayizi abava waka ebitabo bayiro wamu n'uniform ya bwereere obisangayo ku ssomero. Ab'ekisulo ebitabo bayiro, uniform, sabbuuni, eddagala ly'engatto n'eryamannyo bya bwereere okulaba ng'ebyenjigiriza tebibafuukira kagumba we gogenga emmere ey'omulima. Ab'ekajjansi Kawoto, Makandwa, Nakigalala, Kawukunna, Mulanda abayita babiri ntebe foomu muzijje ku ssomero erya Midland Parents Academy Kawoto Kajjansi oba ku leediyo okuteesa kwa abayita babiri nga bwe mujjukira nti bulijjo koonoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ab'eggayaza Kasangati foomu muzijje ku musawo Pauline Drug Shop mu katale Gayaza. Emityana muzijje ku dduuka lya Zoe Queen Rotary ne ku Pentecostal Church ng'otunudde mu family planning oba okube 0783835 98 katonyezi 7 Kampala 96 Fort Portal 13 katonyezi 9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Buterevu tukomye oli ku 98 katonyeza 7 oli mu programu y'Onnenganzi muwanguzi wanika. Tulina omuwanguzi waffe olunaku olwaleero mukyala Ndagire. Mukyala Ndagire Margaret Tazuba. Era nga tugenda kubanga tugenda mu maaso naye. Program ya fene kutuusibwa ku Prosper Junior School day and boarding era nga sinaba mu kubanga mukomyawo ennaku zaffe ez'okusaba n'okusiiba twazitandise. Tugenda kubanga tumaliriza olwokutaano olujja tujja kubanga 21 era nga tujja kuba tukomekereza n'okwebaza. Tujja kubanga tuclimaxinga obanga tukomekereza n'okwebaza era gwe Mukama tuula wansi olowooze kiki ddala amazima gennyini kiwandiwadde Katonda ng'omwebaza olw'omwaka guno. Ekyawandiikibwa kiri mu Zabbuli 5 olunyiro lw'14 agenda okisomeko naawe oweeweeru nga wayingidde mu kusaba kuno n'okusiiba ekimu ekyokwebaza kyo ojja kuba ng'okiteekayo waneeno ku layini eyo gyentera okuba nga mbagambako 0772 427452. Atole ennaku z'omwezi nga 15 tujja kubeera n'olukuŋŋaana lw'abakyala abafumba omukwano jangu Katonda atereeze kye bayita amaka era ebintu byonna bisobola okuba nga bikutambulira bulungi. Bwe wabeerawo naawe nga Mukama alongoosezza amakaago akoze ebyamagero mu makaago ng'obadde omu mu nkuŋŋaana zino Musumba Tom z'abadde atuyita naawe jangu omukwano otuzzeemu amaanyi. Ate ennaku z'omwezi nga 16 December olwo nno lugenda kubeera lukuŋŋaana lw'aba street evangelist bwenna nga ababuulizi b'enjiri ab'oku nguudo Musumba Tom Mugerwa yagenda obbabeeramu era tegeeza ne ku munno atannaba kutuuka. Olwo nno bwe tunayingira 31st wankulukuko mukwano tujja kubeera nga ate tweyongera mu maaso n'okwebaza Katonda nga tuyita mu mwaka era munnange era tekikugaana bw'obanga osobola okubeera ekitundu kwabo abagenda okubanga balutegeka byuma amataala biki kifo nga bw'obitegeera expenses zibeera nnene. Oli waddembe okugamba nti munnange nange ku 31st nange kambeeko kyempeereza nnyinza okuba nga ndi bweru naye nga nja kumalirako omwaka awo ku Emutundo Christian Fellowship era ennamba y'essimu y'emu 0772 427452. Awe tugenda okubanga tutambulira mu ddakiika zino katuddeyo ate n'omuwanguzi waffe mukyala Ndagire Tazuba Margaret gwe tuli naye tugende mu maaso. Ewaawo Musumba tukomye wali nga nfuna ebirooto naye nga sisobola kubibulira bakadde bange naye nga nze mbyemanyidde nzekka okunyigirizibwa bwe ngenda akula mu myaka n'endwadde ezo zannomanga mu butuufu
nga abazadde bafaayo eri obulamu bwange nga baagala omwana waabwe asobole okubeera obulungi bwe kiba ku ssente zo baazisaasaanya bwe balagirira omusawo anaabakolako eyo gye bantwala naye baagenda era okwesiŋŋaana ng'endwadde bagitadde mu ssente nnyingi naye ng'endwadde tegenda maama nasooka neefuna olulimi luno ne lugenda nga luyiruka lwokka kino ekikuta ekyokungulu olwo olulimi lwantawaanya omusujja nga tegunvaako kwegamba nga alusaazi nga buli kirwadde ekitategeerekeka kigenda nekyekola ki kati nenfuna ate ekiwanga kino eno okwerumika embeera bwe zityo maama kati nagenda okwesiŋŋaana ng'obulamu bwange mu butuufu ssente n'eddagala ddyo nalikozesa mami naye mu butuufu tebyayamba naye omuzadde waatuuka munnange n'akugirako engalo n'agamba nti nkoze buli ekisoboka nebikoze eki biganye era kyo mu butuufu siyinza kugamba nti mwekyo bandekerera bambi bafaayo eri obulamu bwange naye eyo embeera yagaana buganye kutaasa ki bulamu nga okuvumula okutuufu sinnaba kufuna jjukira ntambula era neyongera okukula ekirala we kyenzijjukira nemmanya era bwe ntuuse ebiseera bino nemmanya nti mukama katonda yali yammanya naye omulabi sitaani naye yali ayina ekyomuwendo kyayagala akyezze lunaku lumu nalumibwa omusota nga ndi ne bakadde bange naye mu mbeera olw'okuba baali banyumya taata waffe yali akomyewo tuli mu muzanyozanyaawo bw'akomawo ffenna twadduka tugende tumwanirize nze natuula ku mulyango neesimba nti emikono nga mubuuza nasimba ku gwo kwennyini egunnuma engalo ensajja kati nze nawuliranga kansa olw'okuba mu nnyumba mwalimu kansa nga mpuliranga kansa yannumye ne ŋŋamba kansa nnumye naye ne baasigala mu mboozi yaabwe nga banyumya naye ne mpulira wadde alumye ku luno olususu olw'omu ngalo nga mpulira obulumi mbuwulira ne ŋŋamba ngono annumye nembeeraawo naye oluvannyuma nnyo kye bava baŋŋamba naawe leeta tulabe omukadde omukyala yali agenda kujjula kyaggulu agenda okwesisinkana nga awantu wazimbye wawaze kyava agamba kituufu gumulumi kaakati omukadde musajja ye yagamba gulabika gubadde gwagala bwagazi kumuluma amangu ago bambi yeebuuza ku banne ne basobola okunnyamba bampe ku first aid ne omutamiivu ate yava eri baanoonya amannyo g'omusota bano abalamu nga tebagulaba naye omutamiivu yava ku kkubo kyava agamba mubadde ki nti omwana oyo abadde ki ne bamuyitiramu kyava bagamba amaleeta naye nga yenna atamidde azunga nomu n'okuzunga bw'ati kati kyava akwata engalo yange naga mwamannyo gano temugalaba amannyo gaagano bonna lwe bazibuka amaaso ne bagamba ekituufu gwamulumye amannyo tugalabye kati bw'ati omutamiivu antaasa ne basalawo ne bantwala mu ddwaliro n'empeebwa obujjanjabi n'empona ekyo n'ekisimattuka kyenzirayoko emabega nti mu myezi egyali emitonotono nayokebwako nakula ndaba enkovu ku kabina kange na wano wonna kino ekitundu bwe kiti naye nga neebuuza enkovu ezo kiki ekyazireeta naye olumu ng'ate n'omukadde mulaba n'akafaananyi naye nga ŋŋamba nti ono ggwe naye ng'eno yonna basibyeyo busibi yonna bataddeyo goozi emubuuza naye kiki lwaki nze mtunula bwe nti omubiri gwange nanteerako naŋŋamba nti wali muto ng'oyavula mu muzigo gye twali tupangisa ekiseera ekyo waliwo eyagenda nampa enkoko nga nfumbye amazzi agookya bwe yampa enkoko walinga ogitya nnyo bwe yagiteekayo bw'ati ng'ayagala yagenda neeva mu kifo kyayo ekiro kati aba agezayo bw'ati neepaapaala bwe yapaapaala nze nadda mugana amazzi gatadde wansi agenda ajjewo kwabadde agafumbira gonna ne ganjokya yaŋŋamba nti mu ddwaliro twamalayo omwezi mulamba nga bakyankolako neŋŋamba nti n'ekyo nkati bwe ngenze enkula neŋŋamba n'ekyo mukama nakyo yakinsimatusa kakati ebirooto biri byenkugambye byendoota abamukwana abawuliriza nga byo bigenda mu maaso byo tebikoowa naye nga n'endwadde nazo bwe zeeyongera mu maaso mu mbeera nga tutandise okuba ng'abaana tutuuse mu myaka 15 14 ntandikidde ddala okutegeera nali mu kibiina kya 7 awo nawo olwo mpulira taata yatulaga ku Church of Uganda gye tulina okugenda nga tukole ki ye nga tabeerayo naye balina otukubiriza okulaba nga buli Sande tukola ki kati ekyasinga ku tusanyusa kasitaatuwaayo ekinusu kye tunaawa mu bibbo naye munnange ng'ekyaffe tekituuka ekyaffe ffe tukyeddiza ne tukyeriira era nga tusanyuka nnyo Sande buli weetuuka nga tugamba bagenda kutuwa ekinusu ekyokusuula mu kibbo naye ng'amazima amatuufu tekituuka ng'ekinusu oba batuwadde ekinusu oba lwampapula nga ffe tweriira we batuddayo eka batubuuza mwawaddeyo nti twawaddeyo naye ng'amazima tekyakoze eki nga tekyatuuse kati tutambulira mu mbeera bwetyo n'okusoma omugigi ogw'okusibwako emikono
twagendanga ne tusoma naye nze saatuukanga bwe natuukanga ne bannange nga tudda mu byakunoonya byakulya miyembe okumaliriza okutuufu ebigozo ne batubigenda obituula nga siinaako kyemmanyi nembigwa naye eka saayogera nti nabigudde nze nagamba tugenda kusibwako okusibwako emikono era ku olwo mukadde yafumbayo kye yafumba ne tugenda naye mwaba abaatuula nze saali mu bo yakandanga kumbuuza ebbaluwa eri luddawa ng'ebbaluwa sibinyegako tebannabazituwa awo wonna ne tuyitawo kakati ntuuka mu myaka ejja primary 7 ntandise okutegeera tufuna kubabuuliza ab'enjiri bajja mu kuva mu bitundu ebyenjawulo ne batusisinkana ne batugamba wadde muli baana bato yesu mumwetaaga naye olwokuba nayinako ne sisita wange kati nga oli bwajja n'ayogera naffe ne tuseka buli bwajja n'ayogera naffe ne tuseka kwegamba nga twewuunya ebintu bye batugamba ate nga tebitegeerako bulungi ate naffe emyaka gyaffe kugamba nga tulabanga ebitatukolera kati bwe yatukubanga bwati kabba nga tusigala tuseka ne twongerezaako ebigambo bye twasobolanga okwongerezaako ffe tulabanga oba bali abeemalira ebiseera kumbe bambi baali bayamba ffe naye jjukira be bazze okuyamba be balwadde abeetaaga okuwona naye ate bali mu nseko bakola ki nga baseka engamba nti bannange embeera eyo empeera eyo neegendanga eŋŋenderako kati olunaku lumu mba ntudde awo neŋŋendako ewa jjajja wange nasisinkana omusajja nga musiraamu yali amaze okusaala nambuulira ebyobusiraamu byesitasobola kujjukira naye kyenakwatamu kyali kimu nti butalya ki mbizi ngenda okuva mu kyalo ng'embizi yo sikyalya kyanjijidde mu ndowooza ngenda okutuuka ewamu jjajja eyali azaala omukadde omukyala yava mu bulamu bw'ensi ne wasinkanibwa omukyala era mu bulizi wanjiri najja yali lunaku lwa Saturday nambuulira nangamba onojja nandagirira ekkanisa ne mugamba nja kujja naye ng'amazima amatuufu nali sikitegeeza tandise okuvubukira ddala ntandise okuba nga ntegeera kakati ne mugamba nja kujja bambi nandagirira n'asanyuka mu butuufu saagenda naye olunaku lwali lwa Mande tuli mu nnimiro mba ndi bwe nti ntunudde ngenda okulaba ng'omukyala eyambuulidde nampendagirira ayita mu kkubo nadduka emisinde olw'okutya okungi nalabanga aswadde mu maaso ge naye gye naddukira gye nasisinkanira ebiwuka ebyannuma kati ebiwuka ate bwe byannuma navaayo neesansabaga lwa biwuka ne gwe nali nziruse naakola ki nandaba ekintu ekyo kyannuma ne ngamba kale oba singa mbaddewo ne ntandika muli okwesalira omusango ne ngamba oba n'ekinzirusiza omukyalo oyo akitegedde ne mbeeraawo kati bwe nkomawo eno ne ntandika okwebuuza ebintu bingi ne ngamba naye buli muntu ayogera alaga nti waali we watuufu omusiraamu yandaze nti watuufu abaseveniside bwe bajja bandaga nti watuufu abalokole bwe bajja bandaga nti watuufu mu Church of Uganda gyendi nabo bandaga nti watuufu mu butuufu musumba jjole natuuka okubeera nga ekituufu kyennyini sikola ki sikitegeera n'okusalawo kwennyini sikumanya kiki kyenina okusalawo tebakusomeranga bayibuli gye wakwatanga n'otegeera ekituufu wadde babisoma naye olw'okuba saali nakuyaayaana munda munze kugamba nti mu butuufu kanneezuulire bw'abe byawandikibwa kale nandi mugambye wakiri kale nange mpaako bayibuli mbyesomere nange bimbuliremu nkakase nti byayogera bituufu naye saakirina ekyo nze ndabira ddala abamala ebiseera byabwe abantu bangi babeera mu kaseera akafaanana bwe katyo oli n'agamba oba nze Katonda kansigale busigazi wenkola ki wendi wanaakola atya wanansisinkana kubanga ono bwajja agamba kino n'oli bwajja agamba kiruwa agamba kino naffe ffenna ekiseera ekyo kyatuukako nenze olunaku lwe nesomera bayibuli baginsomera timoseewo ekisooka essula yali yakubiri olunyiri olwokusatu nga lugamba nti ekyo kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka okutegeera ddala amazima ekyo nze kyekyantengula omutima nti bwobaako obusibe ne bwakikusomera bwatyo tokitegeera nkitegeera bw'okinsomera era nkitwala nga kyamuwendo naye luli nga tokitegeera nga sikitegeera mukwano nga nkyali musibe nkyabikiddwaka amaaso gakyali mazibe ag'omwoyo nga sibitegeera byonna bigambo bya Bwakabaka wabula byajjiranze okuntaasa nalabiranga ddala nga nnimba kati bwe nkomawo ngenda okutuula ne wabaawo omwana gwe twakula naye eri emabega
munnaffe najja ava mu bulamu bw'ensi nze ekyomusumba kyankwatako era awo we natanula okukyusa endowooza zange. Omwana bw'afa nendaba omunnange gwe tubadde tuzanya naye omuyita n'ayitaba omutuma n'agenda omugamba jangu tusituke tugende wali n'asituka nendaba ku ssaawa eyo nga takyasobola kusituka naye ate ekyawuneewuunyisa nti ebitundu bye byonna eby'omubiri ng'abirina bwe gaba maaso mutwe n'ebitundu ebirala byonna nga ndaba abirina. Natandika okwebuuza mu nze kakyakalabedde gundi ono okubanga tasituka. Kintu ekyo kyankwatako nnyo ate bwe namanya nti oluvannyuma lw'ebyo byonna bibaddewo naye bagenda mutwala bamuziike nendaba nti guno ogubadde omubiri saawa yonna gugenda fuuka nvunyu gufuuke ekirala gasigale amagumba. Ekintu ekyo kyankwatako naye nga munda mmunze neebuuza ki kye bakutteko omuntu ono ekimulobedde okuba nti avudde mu bulamu takyassa takyategeera kati twawukanye. Ekintu ekyo kyankwatako mukwano. Lumu nali ntudde ewaffe kyenva mbuuza Mukama ekituufu kati kyekiriwa bwentyo bwe nebuuza ekibuuzo naye ekindeetera ono yasinze okunnyongeramu okundeeta okubuuza ne ŋŋamba ono abadde mukwano gwange gwe mmanyi ono gwebadde mpita gwe ntambula naye kati ku ssaawa eno twawukanye nga sikyamulaba. Nabuuza kakyako ke bakwatako omuntu abadde n'ebibye byonna bwongo jjukira bwensesa kati neetandika okugamba ndowooza netegeerera ndaba neerabira siri mwana muto kati ntandise okuwegamba nti siri mwana muto naye kati ke bakwata ku bulamu bw'omuntu akamuleeteraako okusirika ng'ate ebitundu by'omubiri obwongo bukuyambako okwerowooleza amaaso gakulabira na buli kimu kyonna. Ekyo kyansomooza ne ŋŋamba nedda nina okunoonya ekituufu kakati ng'ate bwe baali bambuulira enjiri baŋŋamba ku bulamu obutaggwaawo ne ŋŋamba nina okunoonya ku bulamu obwo obutaggwaawo. Kyenava ŋŋamba nti Mukama Katonda kubanga byonna nali mbirabye ne gye bandaga bazadde bange okugenda mu Church of Uganda nayo mu baprotestanti nabo nali ntegeddeyo kakati ne mbuuza ekituufu kyekiriwa. Nze natuula ku mmeeza maama nagamba ayi Mukama Katonda bw'obanga watonda eggulu n'ensi mpulira bingi naye buli omu alaga nti waali wewaki wewatuufu ne mugamba Mukama mpulira nga boogera ku bulamu obutaggwaawo bw'obanga ddala waliyo obulamu obutaggwaawo nze neeteera mu kkubo erigenda okuntuusa mu bulamu obikola ki yessaala yange nze gye nasaba. Ne ŋŋamba nti Mukama nze neeragira bambi mu butamanya natafuna ekirooto nga wagwawo olutalo naye famire yange ng'edduka yokka nange nga nziruka nzekka naye bw'abanga obudde obuzibye nafunanga layiti bweti ng'ejje mmulisiza mu kkubo mwe nalinga mpita nagenda okukomekereza nagenda okuvanga mu kirooto nga emaze okunkulembera entuusiza ku kyaki naye nga siyingidde kati ekirooto era saakitegeeranga neŋŋamba banenze njagala kumanya ekituufu kyo kyekiriwa era naddanga mu kuloota ekyo ekirooto nga ndoota olutalo lubaddewo famire edduka yokka nange nziruka nzekka naye nga waliwo ettaala eyo eringa ettooki bwona ogikuba ekirungu otambula nga bwetyo bwegenda oba omwezi ogukuba nga bwetyo bwenkulembera layiti eyo paka naye ngenda okukomekereza nga ndi ku kyaki gye sitategeera naye nga siyingidde ndi wabweru neŋŋamba oba kino ekintu kitegeeza ki ate jjukira nze saalina munnange magezi gakwebuuza kwegamba mbeera omu n'ekintu kyange nenkutuka nakyo kyokka sibitegeera n'okwebuuza sikola ki n'okwebuuza seebuuza kati nembeera bwentyo mu mbeera neŋŋamba banaye naye kati ekituufu kyennyini kyekiriwa. Musumba Jimmy Mukisa mu kifo kino yali mubuulizi wa njiri ajja eka atusisinkana kuba twali tubeera ku kyalo kyekimu ku luguudo lw'Entebe n'agamba bannange mbabuulire mbaleetedde ku mawulire amalungi biki ate yatusangiriza mu ngeri nga tukuba matatu kati yasooka n'atubanga atwegattamu ng'ayagala okuba amatatu naye ng'ekigendererwa kye takyali kyakuba matatu ate okuba yayagala ajja ebirowoozo byaffe ku kye tubaddeko yeetwalira akatuuti ako kakati mu mbeera eyo n'abeera ng'azannya n'abistopinga kati n'atuyingiza mu njiri n'atandika otubuulira enjiri n'atandika otubuulira nenjukira nange azze muntu kati atandise okujja ntandise okufuna okuyayaana njagala obulamu obutaggwaawo ekyatuuse ku mukwano gwange ekyo kyampangudde ekirobera omuntu alina okwetegererako amagezi ge n'amaaso ge nebiki bikusalirawo wano naye lwaki bindekerera ku ssaawa esembayo ekintu ekyo musumba kyankwatako nekitandika okumbuza emirembe kumbe ndowooza Mukama lalaga kati ntandise ekyennyanja kyange kiri wano kitugenda okwevubira. Omusumba oyo banatukwatako yantukulembera n'atutwala mu kyaki nze ne sisita wange naye sisita wange ey'oluvannyuma yabivaamu naye era byaddako tebyali birungi kati naye sigala nga nnemerako naye okujjanga bambi nga ntwala maama wange teyabeerako musanyufu yadde. Lwaki? Ndina ebirwadde biri ebitanaba kuwona
nina agalooto gange gali gentambula nago kakati buli bwe yankimanga ate ngenda okudda waka nga ndwadde bulwazi yagenze nga ndimu n'agatambula n'ekimuluma nambuuza ekibuuzo naŋŋamba naye Ndagire kakati eyo gy'ogenda kiki kyofunayo ogenda oli mulamu yayogeranga ekigambo ofufumuka nti kati okomawo ofufumuka kiki kyonfunirayo eyo kwegamba tambulira ng'emirembe ngenda musuza nga atudde ngenda muleetera okusaasaanya sente ez'eddagala kwegamba emirembe nga naye nga solution yalaba mwana waakiri abeera awaka basoloberako yadde mu biro bw'abeera nga tolumbiddwa ndwadde kakati ate nze ntandise okufuna omuliro guli bwe nagenda mu kyaki nasanyuka embudde ekigambo naye ekyasinga okuneewuunyisa musumba olunaku lwe nninnya mu kyaki omusumba yagamba nti abaweereza musigaleeko emabega naawe sisita sigala nalabira ddala nsigale kakati nsigala ate nkoleki kakati omanyi endowooza yanzigira ekiseera ekyo nendowooza nti abasooka okufuluma mu kanisa bebatwalosa kakati nze nali neeteeseteese konza abantu bano bonna nina okubasooka ebweru ntwali ku mukisa gwempulidde pasita ng'ayogerako kuba mu njiri gye yapulira ng'ayogeramu ku mukisa gayogeraku mu mukisa simanyi bwe gujja simanyi bw'okola simanyi bweki ne kati nze ntegedde nti ngenda gufalira mu ngeri efaanagana bwetyo nina kusooka kudduka nsookeyo abalala bonna okufulumaawo era bwe nafuluma nenkyuka emabega nenseka neŋŋamba ogwange ngenze nago nedindire waffe mba ndi awo ng'omusumba era akomyewo era nga nkimye naye bambi ndowooza yatyanga buti kugamba oba omwana ono ayinza okundoopewo omuntu oli nanswaza nti maama yaŋŋaanye naye ng'era kimuluma n'omulaba nga kimulumye naye nga tasobola kugamba kati leero tojja kgenda kati bw'atyo bambi omusumba oyo bwe yankimako emirundi egyawera waliwo olunaku lwatajja ndowooza n'agamba kandaba omwana ono watuuse afunye okuyaayaana afunye okwagala obwagazi eri Mukama teyajja kunkima naye olw'okuba nali ntandise okwagala mpulira nkyagala bwe ŋŋendayo mpulira kyempulira kinkola bulungi nnyo nagamba nti wadde tankimye nze nja kgenda alabika leero gye tasabye banayi ngenda okusinkanaga yatudde dda bwe yandaba yasanyuka ekyo kyanzizaamu amaanyi yansanyukira nagamba weebale kujja weebale kwagala Mukama nentuula simanyi bwe bawandiika byawandiikibwa ne bajja bambi ne banyambako ne banjigiriza bwe nina okubiwandiika ebyawandiikibwa ne tutambula mu bulamu obufaanagana bwetu naye omusumba bw'agira bwaŋŋamba gwe sigalako emabega naye sisigala nze ŋŋenda bugenzi mu maaso n'embeera ezo kati lunaku lumu ejijja nsigalako emabega ne boogera ku kuyimba ne boogera ku kiki naye ate ekyokuyimba nga mpulira kyo nkyagala kakati mu mbeera efaanagana bwetyo kyanjagazisa okuyingira mu buweereza awo wentandikira okuyingira mu buweereza tukutambula ntandise okuvubukira ddala ntandise okusoma naye waliwo kenkimako eri oba waliyo abaana abato nga batuwuliriza nali mugonfu olw'okusomero mu primary 7 eyo bwe ngimaliriza omwana yanjiikirizanga nnyo ng'amanyi mu bagonfu bo bali abalala nibo baba bajimye okulongoosa bano bo bajja kulongoosa kuba embooko bazitya kati ne bwe mba namala luutu yange era tusobola okutukomerawo kati fe olw'okuti mbooko tulina okugenda tukima amazzi tugire ekibiina tukirongoose tugende oluusi bakikulekedde togamba kati kankikole naye nakola lumu statement eyagamba nti naye ayi Mukama nange ndibeera ku omukulembeze nempona bino nesimanya nti eggulu mukwano limpuliriddeyo bwe nningira secondary yange S1 olunaku lweŋŋenda ku ssomero lubalonda class monitor ne class monitress abaana abataali bamanyi nnyo waliwo abatono abaali bamanyi bawaayo erinnya lyange munnange bwe baagira akalulu nange nenkalya nentwala obukulembeze bwentyo naye omusomesa yaŋŋamba nti ogenda kubakulembera paka S4 teri kukyusa saddamu maama kukwata ku kibiina kola ki kuyera oba kulongoosa nga nange bankolera bukolezi kati ekyo n'ekijja ku kiri okugonda kwe nagondanga mu maaso eno ate kunsasulidde kati eyo nvaayo maama nnyingidde secondary tutandise okubeera nga tusoma ate bwe ŋŋenda ku kyaki tusoma bwe ŋŋenda ku kyaki nenyingirira ddala mu buweereza okulira ddala awo awo nnyingidde mu buweereza munnange ntandise okufuna n'abankwana wabandaba nti kati ono omuwala ayina ebbeere ku kifuba tutambula tugenda kati mu mbeera efaanagana bwetyo abantu bajja ab'emirundi egiwera naye natandika okulya ku bintu bye mmanyi nti byo sijja kubisasulira ddala kubanga ye waliyo omuvubuka yajja n'aŋŋamba bwanjagala kati ate ebigambo bye byali bitono ng'akozesa nnyo ssente bulabo ebyo n'abingulira ali tebakusomesezza ng'otandise okugira nti tetukwata ku bintu bitali byaffe anti wulira maama kakati awo ntandise okufuna okuyaayaana okugenda ku kyaki kakati mu mbeera eyo musumba oyo Jime ankwata andeeta mu mwaka gwa 2002 gyenjira naye eri kati bali mbafunye
naye nga mu butuufu kyo simanyi nti sijja kumwagala naye olwokuba nina kyemwagalako 2000 wali osomera nali ensoma mu ggwanga kakati nga tutambula mu mbeera efaanagana bwetyo ebintu bye nabirya engoye nazirya bwe biba biki byonna nakuŋŋaanyanga nga ndeeta waka naye simanyi mu maaso nti nabyo bigenda kunfuukira akabasa kati tutambula mu mbeera efaanagana bwetyo neeyongera okukula andeese mutundwe ntandise okuyigirizibwa bwe tuyigirizibwa ne batugambayo n'olukuŋŋaana lw'abaki olw'abasingo nange gye nawaguliza neŋŋendako mu lukuŋŋaana lw'abasingo nali mu S4 maama nenzijja nentuula naye bwe baasomesa nempulira obujulizi okugenda ng'olagaana endagaano ezo ebintu byonna byankwata kubanga nze kennyini bye nali ntambuliramu kubanga oli nali mugambye era nga nsuubiza nti bwonna omala okusoma nga nkuwasa kakati era nga ffeffe ndowooza kwegamba ninga agamba ebyange biri bikyaggwadda mala wano nyingira wali kati mu mbeera efaanagana bwetyo bwe nfuna okuyigirizibwa okwo natandika okutya munda mu nze kati mu buweereza gye nali eri natuuka ekiseera nga mu butuufu kati neetegeerera bwe bugamba nti mukuwuliza mukama nsobola okuwulira nti katonda kati alina kyayogera nange kati waliwo obuweereza bwajja ne bututandika nga buli kumpi nnyo newaka kati bwenuka mu mbeera eyo nawulira omwoyo lumu twali tusaba mufuta ne gagwa ku bulamu bwange neneebuuza basifunako gye nali nkuŋŋaanira naye neneebuuza munda munze kino kiki nempulira eddoboozi linza nti ago mafuta nesirika tutambula olugendo olufaanagana olwo bweddawane nga babisomeseza oddayo boyo olina omusuula oba wasigala okyagenda naye mumaaso naye nawulira nkugambye nti nawulira okukwatibwako nakwatibwako bukwatibwa niŋŋamba nti wadde mbirina oba wadde mbiridde naye kyabulabe ate nina bye ŋŋenda okulwanagana nabyo oba eggolo lye nnina mu maaso erivudde mu bino byonna kati ntambula bwe ntyo naye ekisinga ddala okunkyusa mukama ŋŋamba okuva mu buweereza buli mwe nnali ŋŋende mu buweereza buli kumbe eyo gyagenda otandika okunkolera mu kati ddala omulimu kati nensoka nensikatira oluvannyuma neŋŋonda bwe mmala okugonda ne baŋŋamba eno kyaki ya mwoyo nti ye omusumba waawana akusoma ne bw'obeera olina boyfriend ne bw'obeera olina ki eno bagenda kitegeera era akusonga n'akugamba nti kati gwe ABCD nawulira natandika okutya kubanga ze ninayo obwange bwe neesigaliza walinga muweereza ng'onoonya katonda osoma naye nga nolina ebintu byalabyo kakati mu mbeera efaanagana bwetyo ngambirya nga bwampa engoye bwenzambala tutuuka eri batugamba nti ekkanisa yamuli omusumba atulaba nagamba omugezi atandika kwejjako kino ng'obudde bukola butya obudde bukyali olwo olina ntiisa y'abantu tonnafuna ntiisa ya katonda otya butima omuntu kati ate bw'anandaba nantegeera nansoma mu lujjudde lw'abantu ŋŋenda kubeera ntya nga nja kuswala ng'ate no mbadde neefuula kirala neŋŋamba kati eyo kyaputa kangi kulozingi naye ono abadde asinga okumpa ebintu ebingi ye naasigala nga nnemerako nga bwe tugenda mu maaso bwe tuweereza naye olw'okuba omutima gwange gwali tegumwagadde nga ndowooza kumulyako buli bintu si mbeera yakubeera naye omujjawa ku ssomero ku kyalo ku kyalo kakati mu mbeera efaanagana bwetu kati te nga alinamu essuubi bye yaŋŋamba nga ti wonna omala oli mukyala wange biki tugenda kukola biki bibwe ng'ansuubiza ebintu munnange bingi naye nga bwe tumala bwe twantwalakawamweyanjuliranga nti munnange nze nalokoka maama era yali akimanyi kubanga yavanga mu Church of Uganda najja ate ne waffe nankimako bwe tuvaawo tugende out tugende wali ampemu ku chips mmale okuzirya ntambule nzire ewaffe ekyanyamba kyokka nti saamweggulira oba teyandaba kusinga akwawo naye ekyaleeta ekyo kuba nti mutima gwange gwali tegumusiimye naye olw'essente zino ze zandeetera okubeera nti bw'ayogera nkyasobola okussaayo amatumpulire kyakola ki kyaŋŋamba kati tutambula mu mbeera efaanagana bwetyo neeyongera okujja emutundwe aŋŋamba jangu komawo emutundwe jangu tosuulirira mutundwe jangu kati buli gye nayongeranga okujja nafunangayo ekiyigirizibwa naye nga mpulira byonna maama bagenda okwogera ku birooto nze mpulira balinga abakwata ku nze neŋŋamba bannange ye kati nkole ntya neŋŋamba nedda kimala kakati ono nnina okumuta maama nendowooza nti bwe mmutadde ebintu bikomyawo era ekyo kiwedde
kati lumu bwe twajja ng'omusumba atugamba na buli kyonna ky'osigazza ng'enkwaso kyeyambule ebifaananyi oba ngoye oba kiki kyonna kyejjeeko neŋŋamba kale ebyo byonna maama nembyejjako kakati olwo ntandise okufuna okuyaayaana okwetereza nze ne Mukama tutambula mu bulamu obufaanagana bwe butyo katukomewo mu ddakiika zaffe entono eziddako. 98.7 MCF Radio.